bijanga bigereke omusumba Bugingo ne mukyala we Suzan Makula Nantaba bazaalibwa mu mwezi gwe gumu weewaawo mu wiiki mu kaakati nno ebipya bizuuse nkubuzaako gy'osinzidde bwe bali nnyo beddala genda ku mitimbagano ogobere tukutuuseeko enteekateeka amawulire agaliwo kaakati bassebo ne bannyabo g'omukyala amanyikiddwa nga Suzan Makula Bugingo okubanga yazaalibwa wakati mu mwezi gwe gumu era weewaawo mu sabbiiti y'emu n'omusumba owa House of Prayer International Ministries Arosias Bugingo bassebo ne bannyabo era nga kaakati bwe twogera bamaze obaolyawo okufulumya by'osobola okuyita ebifaananyi ebiri official ebigenda okukozesebwa wakati mu abo abagenda okubanga babajagulizaako. Omukyala Makula yazaalibwa wali mu mwaka gwa 1985 ng'ennaku z'omwezi wazindaba 23 omwezi guno ogw'e11 era bassebo ne bannyabo nga kitegeeza omukyala ono kaakati akoonola emyaka giijo 37 wetwogerera. Wabula omusumba Arosias Bugingo nsobolera okukutwalako ne nkutegeeza nti ye yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba wa 1972 n'olwekyo nteeka okutegeeza nti bwe tunaatuukira mu Lwokutaano lwa sabbiiti eno omusumba Bugingo agenda kubanga akoonodde emyaka 5 bweddu mu nsi muno Mukama Katonda obaolyawo gye yatonda. Omukyala Suzan Makula nteekeddwa okutegeezaako nti yazaalibwa wali mu kitundu eky'omu Kyebando ekisangibwa mu Kawempe ekiikkirirwa omubaka Segirinya Muhammad bw'atyo n'alabika nga atambuza obulamu bwe ne maama we gwe yakula naye okutuusa obaolyawo waafuuse omukyala ow'engeri gy'alimu wakati n'abamugoberera. Wabula of course omusajja musumba Bugingo agenda okukoonera emyaka 50 yazaalibwa mu bitundu by'e Masaka era nga ono y'omu ku basumba ab'ettutumu wetwogera wano mudamu ggwanga erya Uganda. Wabula ne gye buli kati wetwogera ku nsonga ezaabwe ez'obufumbo bakyagenda mu maaso okuwera ennemba n'emisango mu kkooti ng'omukyala Teddy Naruswa Bugingo yakomba kwerima n'agaana obaolyawo okuvaayo okukkiriza okwawukana oba okukola kye bayita divorce ng'agamba tajja kgenda mu maaso okulabika nga amenya endagaano gye yakola ne balo. Ensonga bwe ziri of course bano ebijaguzo bye byatandikidde ddala wetwogera ddala okusimbukira wali ku kitebe ekya Soroti Media ekisangibwa wali erungujja nga era ebifaananyi ebiri official nga wobalaba nga bamema mu ngeri obaolyawo ennaku zino gye bayita ey'okulumya abayaaye ate mu ngeri y'okuyimba ne kali akayimba akagamba nti obulungi bunnuma byatandikidde ddala era nga kaakati bano bagenda kujaguza amazaalibwa mu sabbiiti y'emu ate mu mwezi gwe gumu. Oteekeddwa okukimanya omusumba Bugingo ayina abaana bana balambirira be yazaala mu mukyala mukulu Teddy Naruswa Bugingo okuli abaana b'obuwala 3 n'omulenzi omu Miracle Bugingo. Wabula ate n'omukyala Suzan Makula naye ayinayo omwana gwe yazaala ng'ali ku yunivasite mu mwaka gwe ogwokubiri atamanyikiddwa nnyo bimukwatako naye oba of course wekiri bakyetaagisa tuli bikuleetera byonna n'oyongera okubanga obitegeera. Ensonga bwe ziri of course ebijaguzo byatandise dda mu ngeri ey'okulumya abayaaye mu ngeri ey'okusanyuka obaolyawo ne mu ngeri y'okwebaza Mukama Katonda ate olw'ekkula ery'obulamu lye batuuseeko. Of course fenga wano Kampala Media TV tubayozaayoza mikwano gyaffe omusumba Bugingo n'omukyala Suzan Makula muyogeyoge Katonda okubatuusa ku kkula ery'amazaalibwa. Ensonga bwe ziri nkugamba subscribe ng'osharinga commenting effoto yongera okukukolera okufeffeta yonna gy'osinzidde mwana wa maama mwana wa taata yenza Ssemaganda Moses Hope Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.